Ababaka abasatu abasindikiddwa ku alimanda Luzira okulisisa Namujja omubaka omukyalo w'e Lwengo, omubaka Akamba Paul wa Busiki County ne Yusuf Mutembuli owa Bunyole East bakomezeddwawo mu kkooti y'Owessabalyake mu maaso g'akulira abalamuzi ba kkooti ento. Omulamuzi Joan Akiro okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kwe bassaayo nga bayita mu bannamateeka baabwe. Oludda olwabi nga lukulembeddwamu Josephine Namatovu lutegeeza nti lwetegefu okuwulira okusaba okwasibwayo okweyimirirwa ababaka. Omulamuzi Akiro ategeeza nti omu ku bantu omubaka Namujja be yaleeta okumweyimirira mubaka munne Muhammad Sentayi teyaleeta dense ye ey'obubaka bwa paalamenti. Ate ye omubaka Mutembuli bamugaanye okweyimirirwa kubanga Minsa Namukose gwe yaleeta okumweyimirira teyaleeta bbaluwa emulaga. Omulimu gwe gwa Community Development Officer CDO Mukono wabula yaleeta bbaluwa yamuwa omulimu njokeseemu nga lekakasiddwa. Ku babaka ab'omu yekka Akamba owa Busiki County yayimbuddwa akakalu ka bukadde 13. Omulamuzi Akiro omusanga agwongezaayo okutuusa ku bbalaza lwe banaakomezebwawo okuteekamu okusaba okw'okweyimirira abasigadde. A3 actually led the police to her home to conduct a search. This court appreciates all the above submissions by the 3 counsels, but must say that all amounts to giving evidence from the bar, which evidence then becomes inadmissible before this court. Kyokka omubaka Akamba abadde afuluma n'addamu n'akwatibwa abakuumaddembe abadde bamulindiridde wabweru. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.